بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله أعلم بمراده من هذه الحروف المقطعة. Allah yasinga okumanya ekiruubirirwakye mu nnyukuta zino ensirifu zaatera okutandisa nazo ezimu ku ssuula eziri mu kitabo kino ekya Qur'an al-Karim. Wano atandisizza ne alif ne lam ne ra ng'agamba tilka ayatul kitabil hakim. Ago g'ogenda okuwulira wano oba oliawo ne ge wawulidde dda ge mateeka agali mu kitabo kyaffe kino ekya Qur'an ekitaliimu nsobi yonna, ekitaliimu koonagana aya na aya. Allah subhanahu wa ta'ala ge yatusiimira okubeera nti ge tuba tutambulirako ku bulamu bwaffe obw'ensi, ng'abanaagabeerako ne batereera Allah ajja kubasiima olunaku lw'enkya. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أكان للناس عجبا كاليتر abantu b'omu Makka okubeera nti bakyewuunya abakuraishi b'ekiseera ekyo nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuddeyo mu bo nga mubaka an awhayna ila rajulin minhum, olw'okubeera nti twaleetwa omubaka, twatuma obubaka bwaffe ne bugenda eri omusajja nga wa mubo eyakulira mubo nga mazadde be bamanyiddwa bulungi. Ekyo kyabamalira ebiseera okubeera nga bakirabanga ekyajabu nti kyewuunyisa. Baali baagala muntu atali Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah gw'abassaako obubaka abo batwalire. An anziri nnaasa, ng'omubaka waffe obubaka bwe twamuteekako kumugamba nti genda otiisa abantu abo abalabika nti ensinza yaabwe tesanyusa Allah subhanahu wa ta'ala bagiveeko babeere nga basinza la ilaha illa Allah. Wabashiri alladhina amanu, ne tumugamba nti genda owa amawulire ag'essanyu eri abaana aba bakkiriza bafunirawa anna lahum qadama sidiqin, nti bagenda kufuna empeera eyannamaddala ennungi egenda okubasanyusa inda rabbihim, nga bagijjeewa Katonda waabwe oyo gwe banaaba bakkiriza ne bamusinza mu bwannamunigina bwe. Qala alkafiruuna, abatakkiriza beddiramu mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga banigguuka bagamba inna hadha lasahirun mubin, mazima ono Muhammad atujjidde ye mulogo w'enkukunala ataliiko kabuuza. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي مزموم لزي وميوي الله Muhammad sallallahu alaihi wasallama yensomesa empya gye yajja nayo emenyawo ensinza eyaliwo ey'amasanamu, ng'abalagira kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka, olw'ensonga lwaki alladhi khalaqa as-samawati wal arda, kubanga ye yakola eggulu n'ensi. Yabikola mu nnaku mmeka? Fi 6 ayyamin, mu nnaku 6. Abamanyi batugamba nti al ahadi olw'essande, wal ithnaini n'olw'ebbalaza, والثلاثاء ateekako olwokubiri, wal arbi'a uteekeko olwokusatu, wal khamis n'olwokuna, wal jumu'a z'ennaku 6 n'olwokutaano. Bwe yamala ennaku ezo 5 okubitonda n'abijjako engalo eggulu n'ensi, thumma stawa ala al arshi, n'agenda ku arshi ye oba ku ntebe ye oba ku namulondo ye n'atereera n'akkalira. Yudabbiru al amra, eyo yasinziira n'abeera nga ateekateeka planingira eggulu n'ensi butya bwe linaabeera nga litambula. Ma min shafi'in, teriyo muntu yenna agenda kuwolereza muntu ku lunaku lwa nkomerera amugye mu buzibu, illa okujjako min ba'di idhnihi, nga Allah amaze okumuwa olukusa. Teriyo kintu kyonna kisinzibwa kuno ku nsi ng'abasinza amasanamu bwe baayina endowooza yaabwe nti ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa,
tetugasinza okujjako twagala gatusembeze eri Allah gatuteereyo akabe gatubeere ab'okumwanjo. Allah agaana ensonga eyo nti tewaliiwo kintu kyonna kigenda kubeera nga kiwolereza muntu yenna kimujje mu buzibu illa biiznihi okujjako illa min ba'di iznihi okujjako nga Allah amaze okukiwa olukusa nti ekyo kikkiriziddwa okubeerako gwe kiwolereza naye ng'ate kikafuuwe ekintu kyonna ekyali kisinziddwa kuno ku nsi okubeera nti Allah alikironda kibeere nga kiwolereza oyo yakisinzanga wabula abaddu ba Allah abalongoofu mu bamalayika mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala alirondamu abo baali bayagadde kwoyo gwali bayagadde okuwolereza ne bamuwolereza bamujje mu buzibu. Dhalikumullahu rabbukum, oyo nno gwe mbategeeza ye Allah omulezi wammwe, fa'buduhu mumusinze kubanga yaliba n'amaanyi agalagira awolereza abeereko gwawolereza. Afala tadhakkarun, ekyo temusobola kubeera nga mukifumiitirizaako nti alina amaanyi ag'ekika ekyo yakola eggulu n'ensi era nannyini arushi ey'ekitiibwa alabirira entambula y'eggulu n'ensi, aliwo olukusa oyo omuwolereza abeere ng'akkirizibwa okuwolereza oyo gwali baawolereza. Tekibamala okufumiitiriza nti oyo yalina amaanyi asaanye okubeera nga tumusinza yekka. ilayhi marji'ukum jami'an wa'ada Allahi haqqan innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu liyajziya alladhina amanu wa 'amilu as-salihati bil-qist والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إليه مرجعكم جميعا جالي ولي وبدو بوامومنا awatali kugamba nti walibeera yasikatira atagenda kubeera nga mufeesi nga tekisoboka. Wa'ada Allahi haqqan, endagaano ya Allah bwetyo bwegamba ng'atege mazima. Innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala yabda'u al-khalqa, ye yatandikawo okutonda buli kitonde ekyolaba mu mbeera yakyo gye kirimu ekisanyusa, ye yakitandikawo nga talina waalabira. Thumma yu'iduhu, era oluvannyuma lw'okukitonda yagenda okukizzaawo nga kimaze okuva mu bulamu bw'ensi. Liyajziya alladhina amanu, asobole okubeera ng'asasula abo abakkiriza. Wa 'amilu s-salihati, n'abo abaakola emirimu emirungi kuno ku nsi. Bilqisti, abeere ng'abasasula ejjana naye ng'abalamudde mu bwenkanya nga tabalyazaamaanyizza. Walladhina kafaru, n'abo abatakkiriza abaawangaalira ku nsi nga bakola Allah by'atayagala. Lahum sharabun, bagenda kufuna ebyokunywa ebitali bya mirembe. Min hamimin, ebyolwegi amazzi agookya gannantanyweka. Wa adhabun alimun, Allah alibatuusaako ekibonerezo ekirabika nti kya bulumi. Bima kaanu yakfurun, olw'obukaafiri bwabwe bwe baalaga nga bali ku bulamu bw'ensi. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal-qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو الذي جعل الشمس يتند وانجبا ضياء نامفولا tuweekitangala nga ddala mu butuufu enjuba bw'eyaka buli muntu alaba n'asobola okunoonya ekyokulya. Walqamara, n'atuteerawo omwezi. Nuuran, n'agussaako ekitangaala ekirabika nti kituyamba mu budde bw'ekiro. Waqaddarahu manazila, Allah subhanahu wa ta'ala omwezi yagutegekera ebifo byagwo mwe gutambulira. Lita'lamu 'adada sinina wal hisab, Allah agambye ekyamukoze enjuba n'omwezi emigaso mingi nga mwe muli guno omusobole okubeera nga mumanya 'adada sinina, embala y'emyaka nti ogwo omwaka guweddeko tukutte mulala. Wal hisab, ate muyiga okubala embala endala eri mu bwetaavu bwammwe, kubanga enjuba oba omwezi buli lwe bitambula bituyamba okumanya nti olunaku luweddeko, ewiiki egenze, omwezi gugwenze, omwaka gugenze. Tuyigiramu okubala okw'ebika eby'enjawulo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byonna yabituteerawo nga biraga obuyinza bwe. Ma khalaqa Allahu dhalika illa bilhaqqi, Allah teyatonda bintu ebyo okujjako ng'ayina ensonga ey'omulamwa, ayina ensonga ey'enkukunala entuufu lwaki abituteerawo bisobole okutuweereza ate ffe tumuweereze.
yufassilu al-ayati Allah atemyetemya amateeka ge n'agannyonnyola ne gabeera mukasana liqawmin ya'lamuun eri abantu abaagala okumanya bajja kukitegeera basobole okukola ekyo ekyetaagisa. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن مزما في اختلاف الليل والنهار من شوكا يا تشيرون مسنا وبد بوشا بوشا وما خلق الله في السماوات والأرض نبوبو تنولي دبوتيا الله بياتون دي بيري مغرون منسي نوبية جرزا منجري يوكفمي ترزا لآيات أفنمو سومو نبيو كويغا إبيكو مرا singo beera n'obwetaavu bw'okutya omutonzi wo liqawmin yattaqun eri abantu abaagala okutya singa batunuulidde entambula y'ekiro n'emisana ne batunuulira ebintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yatondera mu ggulu n'ensi omuntu ayina okutya Allah subhanahu wa ta'ala bisobola okumutuusa ku kutya Allah singa aba bitunuulidde nga yeebase bugazi n'engeri efumiitiriza bisobola okubeera nga bimumala okubeera nga bimutuusa okutegeera Allah n'amutya. Kubanga omusana bwe gujja n'ekiro ebintu ebyo bigenda bitambula bituleetera okubeera nti yabadde ayavula eggulo ate enkya kati atambula afuuse omuvubuka afuuse taata afuuse jjajja wuuyo agenda Mungu amutwala wuuyo amututte Allah subhanahu wa ta'ala amugye mu bulamu bw'ensi so nga ate bujjako era enkya ng'ate avuddeyo Allah agenza okumubala. Singa otunuulidde n'eriisa ejjojo ebintu ebyo bisobola okukutuusa kutya Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن الذين نيمزم الدرار لا يرجون لقاءنا بتين السوب انتبالي تسسين كنكر نكروينشا تباينا يسوب انتوجه كباول نكر بجو كسسين كنني الله تنلم قرأ يميري مجابwe waradu bil hayati dunya ne basiima okukolerera obulamu bw'ensinga bwe bubaliiridde ebiseera byabwe n'amaanyi gaabwe watma'annu biha ne babeera nga ddala mu butuufu bawulira batebenkevu eri obulamu bwabwe obw'ensinga tebalinayo ssuubi nti waliyo obulamu obulala walladhina hum era beebo boosanga an ayatina ku mateeka gaffe ghafiluun nga bagagayaalirira mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga bagagayaalirira mu ngeri eya kipamukokko ng'era bagasuula muguluka ne bagasuula n'enkoto yaabwe nga ne bw'oba omusomedde ofuuyira ndiga mulere. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك abantu abo ma'awaahum an-naar obuddo bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala balaganyisizza nti bwe baliva wano gwe muliro oguwedde bima kaanu yaksibuun olw'ebyo bye baakolanga ebitali bya buvunaanyizibwa ku bulamu bw'ensi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا نيمزم الدرابا بكرزا وعملوا الصالحات نبكر من مرونج كبرم بنسينو الله جايقلا يهديهم ربهم بإيمانهم الله ربرون ينا صبروا كبيسك الصراط وروبك رزاب وابنابة ولم الجنة تجري من تحتهم الأنهار يزيد بكان تزيكو جندا كروكتلا وانسواز الجنازة ويميقا في جنات النعيم غبالي مجانيزي بينجرا ابتالي بياكوفام وابلي بيوكوفيرا مهمرين بين النكو. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله العالمين. دعواهم فيها ببالي بيرا مجانا وكسبا كوابوين غبالي نتبيتاغا ikigambo ekigenda okukozesebwa abagenda kukozesa kigambo subhanaka allahumma ayi Allah erinnya lyo litukuzibwe nga ddala mu butuufu omuntu ali mu jjana bw'aliba akyogedde abaweereza b'omujjana bagenda kubeera bategeera butereevu nti omuntu oyo alina obwetaavu bwe yeetaaga okumalirwa. Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba nga wano ku nsi mpozzi omuntu bw'ayinza okukozesa ekigambo halo obutegeera butegeezi nti alina kyakugamba. ne mujjana bwe walibeerawo obwetaavu omuntu kiri mumala okugamba nti subhanaka allahumma
embeera eriba etegerekeka bulungi nti oyo alina obwetaavu bw'ayagala okumumalira, kyokka ng'ate watahiyatuhum fiha salam, ekiramuso ky'ab'omujjana bwe balibeera nga bali mu jjana giriba mirembe myereere, ye salaamu eno gye tutoola nga tuli wano ku nsi, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. bwe wabeerawo obwetaavu bw'okusisinkana bamalayika oba abaweereza ab'omujjana oba okulambuligana wakati w'abantu ab'omujjana bokka na bokka, ensisinkano yaabwe ekigambo ekigenda okubeera ku mimwa salaamun, kubeera nga beeramusa n'ekigambo salaamu. wa akhiru da'wahum, ng'ate enkomerero kw'ekyo ekintu kye babeera basabye nga bamaze okukibawa n'okukikozesa obulungi, katugeze nti kyakunywa kiwabadde osabye ne bakikuwa ng'omaze okukinywa obulungi, oba kyakulya, ekigambo ky'ogenda okusembyayo nga weebaza anilhamdulillahi rabbil alamin, kyekigambo ekigenda okubeera nga kigamba nti yeebazibwa oyo Allah omulezi w'ebitonde. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس الشر، singa Allah yali ayanguyiriza eri abantu okubateekako ebibi nga bo bwe baali babyesabira, kubanga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabasomeranga abakuraishi nti waliyo ebibonerezo nga bamugamba nti kiffe kitujja kulinda akhira ebyaffe babituweere wano nga akhira yo tennaba kujja, nga bw'agamba mu aya endala nti sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'in, nti waliyo omusajja eyasaba nti ekibonerezo oba kijja kijje, ye mweteefuteefu okukyaŋŋanga. Allah subhanahu wa ta'ala era mu aya endala n'atugamba nti wayastajilunaka bil'adhabi, nti bakusaba nga baagala mu bwangu ekibonerezo kijje wano ku bulamu bw'ensi, naye Allah aga nti walawula ajalun musamma, singa tekyali kiseera kigere kye nateekerawo buli muntu, laja'ahumul adhabu, ekibonerezo naalibadde nkibaleetera mu kashi. naye Allah agamba nti singa nali abantu mbaleetera mu kashi ekibonerezo nga bwe baba bakisabye kigirewo, agamba atya istijalahum bilkhairi, nga bwe mbanguyiriza ebirungi bye baba bansabye nembibawa, laqudiya ilayhim ajaluhum, obulamu bwabwe bwali badde bukomaawo ne batasobola kubeera nga batuuka ku kiseera ekigere. naye nga bwe nateekawo ekiseera ekigere, sijja kubeera ng'ekyo kinjigula ettama kye basabye, nja kubeera nga mbalindiriza mpaka ekiseera kyabwe kiriggwako basobole okwambalagana n'ekyo ekibonerezo kye beesabira. fadharu alladhina la yarjuuna liqaa'ana, baleka abo abatasuubira kutusisinkana nti olunaku lujja kukya, fi tughyanihim, babeere mu bubuze bwabwe, ya'mahun, babeere nga babulubuutira omwo, batagalira omwo, nga bavuyira omwo. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مس الإنسان سنغوم ينتبت متوسزاك الضر أكبي دعانا تكوورا mungeri zonna z'abaalimu, lijambihi bw'aba yeebakidde ku mbiriizi z'alaajanira awo ng'atuyita ng'omuntu ali ku akisidenti ng'abadde ali awo ku kiriri nga yamenyesa atukoowoolera awo, awo qaidan, oba omuntu asobola okutukoowoolera ng'atudde oba alina waasamye singa embeera eba emutuusizza ku kisenge, awo qaiman, oba oluusi atukoowoola nga ddala ayimiridde ng'obudde bubadde bumuddugalidde, emikono bagizizza emabega, batandise okumuwalakata emiggo, atandika okubeera ng'atujjuukirira mu mbeera eyo ng'ayimiridde ng'atukoowoola. falamma kashafna anhu dhurra, bwe tumala okumuggyako ekibi ekyo ekibadde kimutuddeko, marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa, yeetambulira ng'agenda asaatuukira mu bwonoonefu nga bwe yali olubeeberye, nga ddala mu butuufu alinga atatukoowoola nga keeri akazita akaali kamutuuseeko oba akabi akaali kamuguddeko, ng'alinga atatuyitangako, alinga atatulaajanirangako, olwo atwerabidde atusudde muguluka, amateeka gaffe takyagafaako, nga ddala mu butuufu alinga atatukoowolangako ng'ali mu buzibu, n'abeera nga yeetambulira atuyitako kuutwe, bw'obanga oyaziinye tasobola kujja kukyama kusaala, nga ddala mu butuufu yatwerabira.
kadhalika nno bwekityo yembeera bwetera okutambula. Zuyyina lilmusrifina, sitaani bwewundira abantu aboonoonyi ne bayita ne bewandikomye mu bwonoonefu ebawundira nti ekyo kye bakoze kye kisinga okuba ekituufu. Ma kaanu ya'maluuna, ekyo kye babeera bakola. Sitaani bwe balaga nti ma kaanu ya'maluuna, ekyo kye baali bakola kye kisinga obutuufu, babeere nga beddirayo ku mbeera yaabwe enkadde okusinga lwe banaabeera nga beemenya ne badda eri Allah oyo abaggyeko obuzibu. Sitaani bwetyo bwe bawundira ebyo bye bakola nti bye bituufu, so ng'ate eri Allah bye bikyamu. Allah agamba nti omuntu atufaako nnyo mu kiseera ky'obuzibu, naye bwe tumuggyako obuzibu ayitawo okkuutwe waateekwa okubeera nga yali badde atwebaliza. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مَزْمَ فِتُسْتَمِرِمْ بِمِيتِرِفُ nnyo مِنْ قَبْلِكُمْ olubereberye lw'abo abakutawaanya. Singa batunula mu gye nvuddewo ensi eno ddala mu butuufu baalirabye ng'emirembe egiyiseewo emabega nga tonnajja mingi gye tuzikiriza. Naye lwaki lamma zalamu, olw'okubeera nti bannannyini gyo baali nga bali mu bulyazaamaanyi obutaatusanyusa. Wajaa'atuhum rusuluhum bilbayinaati, era abantu abo be twazikiriza baali bajjirwa dde ababaka baabwe nga babaleetedde obujulizi, babaleetedde amateeka amannyonnyofu ag'enkukunala agalaga ki Allah kyayagala ki kyatayagala, naye munnange ne babeera nga byonna babisudde mu guluka. Wama kaanu liyu'minu, era baagaana ne baguguba ne bagamba nti ffe situgge kubeera mu bantu abakkiriza ebyo bannabbi bye baleese, kabibeere nga tubiraba nti byetaagisa, naye ffe situjja kufa ku nnono z'abazeeyi baffe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wama kaanu liyu'minu, baagaana okukkiriza amateeka bannabbi ge baabaleeteranga, ne batukwasa obusungu ne tubeetamwa ne tubeenyiwa ne tubajjawo. Na bano bwe baneeyisa kikimu abakutawaanya bajja kugenda mu nkola y'emu ng'enkola yaffe y'abo abaatunyiza, tusobola okubajjawo nga tetufuddeeyo kubanga tetutya kunenya kwa munenyi yenna. Kadhalika najzi alqawma almujrimin, kubanga y'enkola yaffe beetyo bwe tusasula abantu abeeyisa nga aboonoonefu kuno ku nsi. Abeeyisa mu ngeri y'obwonoonefu bwetyo ffe bwe tubasasula kubajjawo ne tubeera ng'ensi etereera egenda n'abatono abakkiriza. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم oluvannyuma nga bali tumaze okubajjawo, ja'alnaakum, ffe tubaleese ne tubassaawo kati mmwe abaliwo abawarabu olwaleero, khalaifa fil ardi min ba'dihim, tubataddewo nga mmwe basika abazze mu bigere by'abali oluvannyuma bali okuvaawo wano mu nsi. Linanzura, twagala tulabe kaifa ta'maluuna, abaliwo olwaleero mugenda kweyisa mutya, mugenda kukola mutya, abatume baffe mugenda kubeeyisizaako mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa, oba mugenda kwanukula omulanga gw'abo ababasomesa nga babajjira ddala mu ebyo Allah byabawadde okubasomesa. Bwe munaaba mweyisizza bulungi alhamdulillah mujja kuwona, bwe munaaba mweyisizza bubi mutunuulire gye nvuddewo ensi aboononefu bwe tuzze tubagoya. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, abantu abatakkiriza singa gaba gasomeddwa kubo amateeka gaffe amannyonnyofu obulungi agannyonnyola kye twagala ne gannyonnyola kye tutayagala, qala alladhina la yarjuuna liqaa'ana, beeyogerera nga banigguuka abo abatasuubira nti bajja kutusisinkana olunaku lw'enkya nga bukedde, i'ti biqur'aanin ghayri haadha, Muhammadi leetayo Qur'an etali eno gyozze nayo, au oba si ekyo nga tosobola kuleetayo Qur'an endala, baddiluhu, gikyuse obeere ng'okyusakyusaamuuko, naye mulimu ebintu ebituyinza ebirabika nti tujja kusobola kukwatagana nabyo. Kul, bagambe nti ekyo nze sikisobolerako ddala. Ma yakunu li an ubaddilahu, sisobola kubeera nga nnyina kye nkyusaamu mu Qur'ani
min tilqa'i nafsi nga nkikola ku lwa mwoyo gwange nti nze nkyekolere nga nze Muhammad sikisobola in attabi'u siina